Sunday ya wetano obudde omwaka. Sunday yaffe eya leero erimu ebintu bisatu bye tusaanye okwebuulirirako. Okusookera ddala, Yesu Kristo muvanjiri addamu okwogera ku kufa kwe. Tuyinza okwebuuza, Yesu yayogera emirundi emeka ku kufa kwe, n'engeri gy'agenda okukwatibwamu. Gyali emirundi esatu, nga emirundi egyesatu giriwo okutulaga Kristo tekyamujjiranga coincidence. Kristo tekyamugwako bugwi, naye ye mwennyini yali akimanyi nti bajja kumukwata. Ate bw'atyo n'ayongera otegeka abayigirizwa be, naffe n'atutegekeramu nti okubonaabona kyali kirina okubeerawo ku ye. Naye olwaleero muvanjiri Yesu Kristo ng'amaze okwogera ku kufa kwe, abayigirizwa ku luno temwalimu yalinga Peetero Sande ewedde agamba nti tekisoboka. Naye bwe yamala okubagamba tebaategeera, ne bagenda mu mboozi endala. Ate weewuunye emboozi ey'endala nga bawukayanira bukulu. Mu bw'omuntu bwaffe oyinza okwebuuza, senga omuzaddewo akeera ku makya n'agamba ŋŋenda, naye ne mutandika kuffe ani ayinza okubeera omukulu, mubanga abagamba tumulindiridde agende tusobole naffe okutambuza. Naye abayigirizwa si bwe kyali. Abayigirizwa baali bakakasiza ddala nti Kristo ye mulokozi. Naye ng'ab'omuntu we bubeera, muffe ffennyini tuba twebuuza bulijjo, naye ani asinga obukulu? Kristo ne bw'atyo muvanjiri ng'amaze okutegeera bye baali balowooza ne bye baali bakayanira, bw'atyo n'ababuuza, mubadde mukayanira ki? Kambabuulire, ayagala okubeera omubereberye abeere omuweereza wa bonna. Kyekyokubiri Sande ya leero kyetuyitira. Ffe ng'Abakristo tukola ebintu bingi. Bantu bangi baagala nnyo okubeera waggulu wa bannaabwe. Naye nga Kristo addamu okutujjukiza ng'era bwe yayogera ku Lwokuna olutukuvu, abayina amawanga bagafuga. Naye mummwe si bwe kiri. Mummwe ayagala okubeera omubereberye abeere omuweereza wa bonna. Bwe tutyo bwe tubeera abaweereza eri ffenna, tujja kwesala nga evanjiri tugituukiriza bulungi. Kino kinzijukiza ekimu ku kitiibwa oba erinnya lye tuwa Paapa atukulembera, anti yekka yekka yayitibwa omuweereza w'abaweereza. Era tusanyuka nti omukulu muffe Paapa ddala ekitiibwa ekyo omuweereza w'abaweereza akisaana. Era Paapa buli lwavaayo n'akola emirimu egy'obuweereza, okukyalira abalwadde, okusiiga abalwadde, okuyigiriza, okulangirira evanjiri, okutambula nga akola emirimu ddala egy'okuyamba abalala, kitugumya nti mazima ddala omuweereza w'abaweereza asaanidde okuba omukulu muffe. Ate eriffe Abakristo, naffe Omukama olwaleero kyatuyita nga tetunnalwanira bitiibwa, tetunnayaayaana kubeera bakulu, tubeere abaweereza, tutuukirize evanjiri. Bwe tunaaba nno tugituukiriza, tusobola okujja ne tugamba nti mazima ddala tuli Bakristo. Naye essomo erisoose liddamu okutujjukiza. Ffe bwe tunalwana okutuukiriza evanjiri, ne tukola Omukama by'atugamba, ne tubeera beesimbu, ne tuweereza abantu bonna, ababi abalabe tebagenda kulemwa kutukonjera, tebagenda kulemwa kutega mitego. Oli muweereza mulungi, oba oli musaaseredooti, oba oli mukulembeze mu kabondo, olwana mu bulamu bwo oweereza Omukama, naye ababi bagenda kukwogerako ekigambo, balabe ekigambo ekyo kinaakutuukako, onaasigala ng'oli muweereza. Abalala bagenda batega ssente, oli akutega omutwalo bateekeko ne kamera balabe ssente ezo onaazitwala oba onaaziddiza bannyinizo. Abalala
ogenda kulwana nnyo okuweereza abalala bakuteekeko ekigambo ekinene basobole okujja ku obwo ate ekisinga obubi bangi bagenda tega n'obutego mufiiremu abamu babawadde obutwa abalala bagudde ku bubenje abalala babakubye amayinja ku lwaki bakulaba weesiga omukama ababi balwana nnyo okulaba ng'oterebuka balwana nnyo okulaba nga toli mwesigwa ate muri bo bagamba ndaba atugamba nti asinze omukama katulabe oba naamuyamba bangi ne maka gaffe gye tuva baganda bo bannyoko mikwano gyo ab'omunju abamu babateeka n'eddagala nga bagamba yeesabyasabya nnyo katulabe oba omukama anaamuyamba essomo nno erisoose we liggweredde nga litugumya nti ebyo byonna bajja kubikola naye abanaanywerera ku mukama abanaasigala nga bamuweereza omukama ajja kubibavuunusa. Essomo nno eryokubiri ne litutunuuliza bakristo bannaffe bwe tubeera awamu amazima obuvuyo bubeerawo obutassa kimu bubeerawo naye bubonna nga buliwo twebuuze muli biva ku ki? Essomo likkaatiriza nti maddu mazima ddala amaddu galeeta obujja amaddu galeeta obutaagaliza galeeta okuwalana. Essomo lino eryokubiri njagala tugatteko essomo mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandikira ab'ekolinti ng'abagamba mummwe mpulira mulimu abayisa mu mpisa embi naye kyennyamiza kubanga abamu mutuuse n'okukola ebintu abakafiiri bye batasobola kukola. Olw'amaddu tukkirize tugaane abantu abakristu bannaffe bangi babbye n'ettaka ly'ekereziya. Olw'amaddu bakristu bannaffe abamu nga n'abafumbo batutte bakazi ba bannaabwe batutte basajja ba bannaabwe bangi olw'amaddu batuuka mu kereziya naye ng'essimu zaabwe kuliko ebifaananyi ebitasaana ebifaananyi eby'obuseegu ate bangi olw'amaddu baleese enjawukana. Biseera bingi nsanga kwaya kizibu okusanga kwaya ebbiri nga zikwatagana muli weebuuza kwaya ezaffe buli muntu alamutendeka okuwalana kwaya endala naye nga kiki oluusi maddu bali babayita ku mikolo mingi mwe tebabayita bali eri balina yunifoomu si nnungi nnyo naye mubajerega kiyunifoomu kyammwe olw'amaddu n'okwagala okuba n'ebirungi ne tumaliriza nga twawukanye. Tulina bakristu bannaffe neibawo nga mukatuliki musabira ku kereziya emu naye nga temusobola kwebuuza ku lwaki oli ayina ennyumba enyiriro singa eya munne omulala olw'amaddu yeeyongeza ku ttaka lya munne enjawukana ne zijja. Essomo nno eryaleero liddamu okutusaba eryokubiri nti ebitulemesa okufuna kye twagala okusooka abamu tetusaba abalala tusaba bubi twetereeze ebyo tubijjewo bw'olina ekintu kyeweegombye omuntu mutuukirire njagala ku kino nyamba ku kino abamu tusaba bubi onsaba ekintu naye ng'olina andagira ne tumaliriza nga tofunye ng'ate nange sikuwadde ku lwaki onsabye bubi. Essomo nno eryokubiri ate liddamu okututunuuliza bino byonna byonna nga tubiyitamu ng'abakristu tunoonye amagezi agannamaddala amagezi agagenda oleeta emirembe mu bulamu bwaffe amagezi agagenda otuleetera ebirungi okussa ekimu obutuukirivu gava wa Katonda. Ffe bafaatha tuyigiriza bakristu bangi bamanyi okugamba faatha yayigiriza bulungi naye by'alina okwogera obulamu bwaffe ne butakyuka obulamu bwaffe ne busigala nga bwe bubadde. Tusabe nno Mukama amagezi ge naddala gatuwa mu vanjiri mu kitabo ekitukuvu gatuyambe bulijjo okunywerera ku Mukama kyatuyigiriza enneema y'Omukama etuyambe amagezi ga Katonda gatulambike awo tusobole okulwana n'okuwangula abo abatwagaliza obubi ate n'ekirala tusobole okubeera abaweereza eri bannaffe nga tulwanisa n'amaddu oba okwefaako ffekka. Omukama abeere nammwe.
naffe